Akabenje kagudde ku luguudo lw'eJinja mu bitundu by'ebweyogerere oluvannyuma lw'ekimotoka ki Lukululana namba KBQ 647A ebadde etisse omuwemba okuwaba ne kati ekigwo n'etomera ne loole ekika kya tata egibadde emabbali. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 9 ez'okumakya nga tebunnasaasaana era abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti omugoba waayo yandiba yabuzaabuziddwa amakubo gano oluvannyuma lw'okukwata ekkubo ekyamu nga mu kugezaako okukyuka yalemereddwa era bulambalamba emmotoka ne yekkata ekigwo. Yabuzaabuziddwa n'ekkubo lyaffe lino tuliko nti mu kubuzaabuzibwa n'akwata ekkubo ekyamu engeri gye gonna gava ku sayidi emu najja n'atomera emmotoka eno yabadde epaakinze wano. So ndowooza bwe yagikonye loole engeri gye yabadde etikkibwa ng'ate kabalingibwa ensawo ne zitagaataga akabenje ne kasobola okulabika nga kabaawo. Omusajja ono bwe yavudde eri bw'ati yabulidde okuba okuyita wali bw'ati kati mu kubulwa okuba okuyita wali n'ayagala ataagikubire wali yutaani waliwo yamulemedde. Omugoba w'ekimotoka kino ki Lukululana n'abalala 3 abaakibaddemu tebannamanyikwa mayitire wabula nga kigambibwa nti baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omuwembo gwabadde gutikkiddwa ku mmotoka eno gwonna gwayiise era nga bakyala kimpadde wano bagufudde mugano okuguyoola nga bwe bagwezza. Bannannyini muwemba guno batuuseewo ku ssaawa nga 3 ez'okumakya ne bataasaako omutonotono gwe babadde basanzeewo. Oluvannyuma ekimotoka kya poliisi kikasiringi kirabiddwako nga kigezaako okuggya emmotoka zino mu kkubo ziwalulwe okutwalibwa ku poliisi ng'okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Madri Nabukeera, KTV, Amalindirire.